Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamalizanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially trusted. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Bannange kino kirekawo abakazi. Baleke. Bawo abeera n'omuntu nga bwoga agenda mwagalako kyoyo. Namwagala. Men will surprise you nti bebaagala. Batugamba nga temumanyi kye mwagala. Tukimanyi. Yabba kubako omulema. Oho. Gwerinda. Ani ngezeza kubatambula kiganyi. Yabba kubako omulema. Sawa bina ababigula. Ani bina libala waggulu liti. Yabba kubako omulema mutegere nti kati tumanyi kye twagala. Okategedde?
Ssaabasajja bamanyi kye baagala. Tumanyi kye twagala. Bino bye twogera mbu musajja kati oyo wontunuulira bw'oti. Amanyi abakazi kati ebintu by'okwemanya naye birina okuvaawo. Bya kisiru nnyo. Abasajja tumanye beera n'omwami wo ng'omanyi ne byayagala. Ate ng'okimanyi essaawa yonna avaawo. Essaawa yonna avaawo. Men will surprise you. Oti ogende ne mu shooko ogambe nze nsobola okuleka walaba straight ne nsooka ndaba kwalaba ebbali. Nembeera n'emyaka ena ng'olaba straight ne kubako wendali muganda wange n'otya. Muyomba atunudde eri. Twagowakowa akamanyiro kati twagala ku bantu ng'ali awo ali bibye. Ani omanyi omuntu wendali omuwaana nga atakuliiko. Abanga alina baalaba baakeneka kumba ali ku ggwe. Okategedde? Atya? Abeera ati. Nga alinga atudde eri kumbe amwana oli wano. Okanya mubuzi wowe nga tondi. Kankulaba. Kati wewe tuli. Nkuleka gwatunula straight ne kubako mujja wendali. Ojja okuyomba okanya kuyomba kumbe yatunudde eri. Neka gulaba atudde eri kumbe ali ku ggwe akeneka. Obeeranga kasolo. Kati mutegere nti abasajja tumanyi be twagala. Honorable. Honorable wamulabye? Honorable ki? Honorable Kasolo. Nze Honorable yaleese n'awangula akalulu. Aluna. Yawangula. Ki? Twanditegedde ddi nti Honorable buli mukyala we ate nalabye Honorable. Buli mukyala we yamukoledde pate. Nze nalabako pate emu eyo mu maka ge nnyini eri egundi. Ewwa. Ekyotera. Nga yebaza mukyala we. Mukyala we yabadde wa finance mu campaign ezo. Kata tulina ne dokita mukwano gwange. Ne dokita yamukoledde? Dokita Aisha naye yakola. Ne Amira. Yakoze. Waliwo n'abalala. Baakoze. Ate nga buli wamu agendawo. Kati miliyoni zino ebibiri ekitegeeza twategedde we ziraga. Ye tagenda gulamu mmotoka. Oleda ayina. Kasooka azindiza abategese obukolo. Bali bulungi Honorable kye namwagalako. Musajja musiraamu eyategeera nti wasabana naye nga bonna bali bulungi. Bonna bali bulungi ate nga bonna obenkanyisa. N'engeri gy'omenye abaana bayiseemu. Bayitamu. Basukkamu. Tebajjula. Sente yamuwa nnyingi Mungu. N'ebitonde kati alinayo ku baana be baabuwala. Oyagala kukola batuukiridde. Okay, it arrived. Oli ku Executive Media subscribinga, likinga, bomala osharinge. Shamima Mayanja lyerinnya lyange. Tuli ku Gibbs Bridals tu ekisibo kinate tusigazayo ennaku mbale bubazi tubeere nga tetandika omwezi gwaffe omutukuvu ogwa Ramadan. Gwe munnange akyali mu bufumbo obwawanona wali obeera n'omuntu temuli bawoowe wandibadde nga ate oyiyayiyayawo akasente akatonotono nobeera nga ate okola nnika ey'amangu mubeere nga ate ekisibo kibasanga nga ate muli mu bufumbo obutukuvu. Yes, wano ku Gibbs Bridals tupangisa gowns, tukola custom made, tupangisa gwagenda ku mukolo, oyina baby shower, birthday shoot, n'ebintu ebifanaganako ng'ebyo. Twakatandika promo, twakatandika naye so far so good. Tusangibwa wano Kisaasi ku White Horse Mall. Room number it is 012. So gwayagala sharia osobola tusanga wali ku Sir Apollo Road. Ne tubeera nga tetukwambaza sharia nonekaanekana. Bagiyita Mimi's Glamour, buli kika kya sharia wekiri kaftans ennungi. Wano kaftans eziriwo zo zibeera nga ate zigenda ku mikolo. Ono bamuyita Sabuka abeerawo buli Lwakuna. Lwakuba nti olwaleero tuli leeti alina okubeera essaawa 12 naye leero tuli leeti olwagamwa. Shalom Gamwa tamanyi kwipinga budde era ne short and mamwa short yabadde yeewuwe olw'okuba nti munnaye ennaku zino abeera mu kulima balambula miti ne maama we. Kati akantu agenda kavaamu. Ayagala kudda mu miti. Munnaye akantu ennaku zino kayingiddemu bakireeresi bangi. Bayitirivu. Buli omu bwe yafuna essimu ye yafuna waatuulira kumanyiira bantu. Guno omulimu abantu abasinga bagulimu baasoma. Baasoma le kati osanga omuntu ng'ali ayido talina kyakukola, alina akasimu ke kakwata ekifaananyi kirungi, balina akafo basobola otuula ne beekuŋŋaanya. Baasamira omuntu. Oli otya kaddugala? Nakulabye otwalamu ali muzungu. Oyo Muwanga. Kiki? Muwanga.
ali muzungu muntu waffe yakoze eki anti omuntu ateewa kitiibwa tulina omutereeza yakoze eki ebintu byalimu ebyekisiru bebongera osibya omwana luwirayiti osigiira bebekulu aba yasalawo ye ng'omuntu tewali yamukaka kati bwawulira ali muzungu awoza mbu simanya bebekulu webale simu gye nakkubira wampuliriza okusonyiwa omwana oyo kati tukusaba okiteeke mu buwandiike nga yaani ali muzungu ye wa importance atya kyovula nabadde nina omumuwa tebakimanyi nti bebongera osibya mukwano gwabwe okitegeera bebekulu bw'anaanyiiga ng'akijjamu amaanyi nga bamwongerayo okategeera kati nabadde nina omuwa aterere mu layini ye nti si buli wamu nti alina okubeerawo si buli wamu nti alina otuteesa ebimu abireke ensonga ezo ziri mu kkooti abantu abasinga tebakimanyi ebintu ebira mu kkooti tobiteekamu nnyo mimwa okitegeera nyirizaawo omusajja n'agattako emisango emirala omusajja yasalawo ye nga ye omuzadde n'agamba nti nze nga bebekulu nkijjeemu amaanyi awatali simu ya muntu yenna okategeera ate gwe ovuddeyo okoze vidiyo mbu bebekulu webale kumpuliriza essimu gye nakkubidde ekyokusonyiwa luwirayiti kati tubadde tukusaba ekiteeke mu buwandiike kale kati yafunye waaja tulina bwe twamutadde waali wabadde mukambwe abaana balina bye batamanyi abo kati wabadde mukambwe sigwa muddugavu olwo ne balyoka bavuma ggwe tebalina biri ebivume ebya buddugavu na nnyindo bavumye eki ekirala bubi buliwa mu komenti owade tobiraba kati no ife basajja ba new curriculum oli ku newstalk asi newstalk twagirese fe tuli basajja new curriculum yeeriwa new curriculum abasajja future omusajja alina future nga tabula naye bwati otapingamu ntapinga nogaba future bulijjo gye nnoonya yeeyo muve ku baana ba new curriculum ba smart wire abasajja abasala obuviri bw'abaana asala akaviri n'afaanana enti kati omusajja new curriculum omulaba nga producer oyo omulaba omusajja muwanvu kati abo baali muzungu ali mu sitokompya tesalawo omusajja bumpimpi buli alina future asaba sitokompya erimu abasajja bawanvu kata new curriculum togimanyi osanga omulasita nga nze ngakubye essuuti yange osanga anko bwatyo ngakubye akanuuke ye new curriculum musajja gwotulako nogamba musajja nga sikusooka musajja si musajja fe otulabirawo tetunawera munno bangi tulinga banna new curriculum erimu abasajja nga bana era ango bwakkiriza abajjafu bafuuse wakusatu mulimu nze ne mutoolo omugole mutooro mutooro happy birthday my brother emyaka mingi nnyo mukama agikongere yoga munnaffe okubeera ng'ate mukama akugasseeko omwaka omupya ndabira omukyala Vanessa mukwano Vanessa mukyala wa mutooro atya bapostinze vidiyo nga mutooro akisinga Vanessa ate nze mbadde nga nkimanyi nti Vanessa ne mutooro beeyagala najja n'embikubuuza n'obinnyumiza naawe n'obistampingamu nga tuli ewa Uncle John naye abantu kyabalumye nnyo ne bagamba basajja babi batya ne bagamba omwana oli yabonaabonanga kumbe Vanessa ye yali agira obufumbo bwani yabonaabona atya ono omwana yaani oyo kawala ashakama yabonaabona kumbe Vanessa yali emabega w'okumubonyaabonya anti Vanessa ze new curriculum mu bakazi ate kazi gwotulako ng'alina future ne kati gwe beesanga wa Vanessa lugero luwanvu kati eyo kapo sofa 226 eyimiridde gye tulinawo egenda okunyeenya intaneti era nze muwala wange mwagaliza kisinga Kayira bambi tulo ofumbe tomulabe ennaku zino ng'akola video ku TikTok agamba cook with Kayira kazi mufumbi so Kayira yani ye Vanessa erya Kayira yali Kayira Vanessa Huda ngamba Kayira yani ye Vanessa linya erya kikoba lya muto mumbejja Kayira Vanessa Huda kati erya kateregga lijja masa otugenda kukyala mugenda kyala kati program zonna Vanessa ina sengawo ow'ensongo bambeere nkulula kakeesi bambi bayire yadde muli mu ssanyu eno naye kafuna mu miscarriage awo mabega kaawo luto lwavaamu olubuto lwa mutoolo luto lwavaamu naye regardless we move nkabuzeebuze kati kyova olaba kati naye mutoolo bannange ki tulina eno omwana gwatalabirira ani omwana wa Ashakama Famous ne Kayira tebateŋŋana
ayagala mami wo mupya Vanessa. Famous. Toyina kyo mugamba. Negwe. Kati Famous izo bali ne mami Vanessa. Batandikiriza wano mbalaba olwo. Basula bonna bazanya buno obuntu mbalaba. Baizaze yatuzandiko ne mugamba kati olabe byaddala ensiwe beeganye. Vanessa baba kutegedde mwagale. Kubanda nagendo aba Vanessa aina lave yaddala kye mwagala ko. Aina lave eri enkadde. Alinga gwe. Lave eri yasookawo. Lave eyakawo kadda. Okategedde. Lave eyebibala. Njirina eriwa. Eri enkadde eriwa. Gwe omukwano gwe ina gwe guli omukadde. Nsabo ginyinyonyole mu yebeerete. Gwe olina gwe weisotya. Omukwano gwe ebibala ogwo. Omukwano gwo kutonera ekintu. N'okiwanika wano nga tokikozesa. Ne bakuwa akaswiti kakali ka I love you. Nono n'akaswiti akatu I love you n'okateeka mu album. Oyina love eyo kati ne Vanessa gy'alina. Already stock eyo kati. Ne kati Mutolo bambi ta disappointing omwana oyo. Tasobola era buli lunaku Mutolo mutuuza mu andi Vanessa mpita kojja. Kati kwegamba amakanga kwatiridde okutwaliza wa basengukawo wali. Wa. Gwe bali basula ku muzigo gwali wabweru nnyo. Abavaawo bali ku apartment kalina. Ewa. Gwe Vanessa gyatakoze Mutolo gwe gito kimanyi. Developing. Bali ku apartment ya mitwalo 8. Uwa. Kafumba. N'omulaba ng'agamba ategekera mwami we. Sawa 7 Mutolo emmere musanga ku Star Times. Waliwo wa boda kachayi kamusanga ku Radio 4 olweggulo. Era newe mukubiddewo ne mugamba jawo ku WhatsApp nangamba nkyali ne mami. Ebya Vanessa tubiwulidde ku internet. Mumanyi linnya ki? Mami. Kati bwe tubeere no mu ya family bwampita kojja n'engeri tumuyita mami. Ayaniriza abantu. Kati gwe yina kyotama kati gwe. Vanessa kyemumanyika ayina enjogera. Gwe Vanessa ayina kyakoze. Gwe mwegendereze ne Niko. Gwegendereze Niko nga bino betugenda okuwuga. Ayina tatu ya Vanessa wane ekifaananyi. Laida wallahi. Uwa? Wano ku mugongo nga bolaba Babi weye kuba Bobby. Kali ayina ekifaananyi kya Vanessa. Mutoro. So kali bwe n'abakazi abali eyo. Nalabye abakazi bagamba omusajja baswaza. Okikola otya munno n'omuteekako oyo omuntu. Kamba buulireko mu kwamera matama abiri. Baba ali mu kuleekaana bali mu kiyumba. Nese ba mu kiyumba be bayo. Waliwo oyo omwala gwe bayita Shadia. Ali mu kuba mu kapa ebituli. Shadia simanyo bawakyagulanye. Yani. Ali awo ku TikTok. Ne Shadia olutalo nalo yagala oteeka embeera yonna gye yagala oteeka mu kapa tesobola kwawukana. Bavudde wala. Ne batandikira mbuno busikitsi bwe mwali mukola. Kati Mutolo ne Vanessa batandika Maria Mundagire. Nga tetunayingira na COVID that was 2019. Ngolo Asha Kama aliwa. Nga Kama tanajja na mu bulamu. Kama yajja n'amenyawo bano. Kama yajja bano basooka kuba ba mukwano. Basooka kuba ba mukwano. Kati Kama bwe yajja awo bane beeyagalamu ne kigaana. Kati nga bona agamba nti waliwo omuntu olede yantegeera lwaki mmenyeka n'abantu abagenda okuntegeera okupya. Ngolo wali. Agenda okugezaako okuwa Vanessa obudde. Nga Vanessa ali ready. Yali yes. Jukira naye yalinawo omulenzi eyamudisappointinga. By the way yafa. Bwe yati yafa. Yali ku boda ne babatomera oyo mulenzi. Nani? Era kati Vanessa talina ex. Ali mu luli olimba loli gaye yagamba ex bange bonna baafa. Yali ku boda nani? Njali mulamu ne tugamba yafa. Twamutta. Lwaki? Anti talina ba ex twagala kumanya twamutta ffe tetumumanyi na mumanyi. Leta tutwajikuba mu ekimuli erinnya lye. Mwemba manyi mutijjirukana. Naye temumenya Vanessa omutima. Kugambye kati n'olwogera okumanya nti Mutolo mwettira. Kuba oli muwala wange. Bw'otyo gwe yasama. Nze nkubuulira mazima. Awo ka Mutolo njaka kuba ebikondo nze gwe nkubuulira. Ageza n'amenya Vanessa omutima. Naye gwe omanyi Mutolo bamaze ebbanga nga beegatta ne Vanessa. Kyokka omwawule. Baawule nno munnaye. Beegatta. Nga beegatta naye nga tubagamba nga beewakana. Naye Vanessa namwagadde ku birthday yejje mu galale. Kyokka namukubidde oyo gw'olaba ne mugamba tokikola. Nagamba anko so akutawuliriza bigambo bye sigenda kikola nabadde ndya. Nanti lwaki abadde tamugjayo? Lwaki mbadde mwagala omwana omuliramu okukutu? Twali twamugjayo olwakuba mwe mwali temwakibuuka. Obadde nga mumupostinga ffe nga tukimanyi. Naye abantu bewabweru badde tebakimanyi. Video nga beenyogera togirabanga ku status ya Mutolo? Nze sitera nnyo laba status z'abantu. Sia.
so munnaye kapa etugijo gwabule mfukamira ngisabire ewangaale batambuze bulungi eddia so officially ndoza kati mwakitegedde wakyali officially Vanessa n'omwami Mutoro bali mu mukwano ogw'amaanyi era tebagambwako kati abakazi abawanvu ab'amabina abateesa ku bitabakwatako ekyo kibalekawa omukazi oli eyozunga n'obutiiti Vanessa alina obutiiti anti ngamba tabwambala yambalirira ne waliwo abakazi abasobola ne mu butiiti kyokka ng'osoba mu singo olumu ate oli singo kikulekawa n'ogamba mbu simanya nze simanya neebuuza kandi nakatoka ye alina omusajja ate amwagala naye kati akendeeze ku mwenge Mutoro yagukendeeza Vanessa tabyagala mami tabyagala akendeeze ku mwenge omungi ne password agimanyi eya Mutoro gwenkobe laavu eri waliso gimanyi laavu eri waliso gimanyi naye nakalaba ate kakyala kayonjo nnyo kakozi nga kagude mu baafu ako kuta ejiini ako kunya jiini Vanessa ayuza neza neiba ate nekyala mukozi wano mu kunoonya ensimbi yaginoonya ate agirina ate Vanessa we balina ssente bambi aye n'omusajja mukozi babazaala basatu kati bali abalala bakolerera ate Vanessa abalala babeerawo bali mu Amerika ye yagana ogenda mu Amerika lwa mwami kuba omwami talina passport bagenda finally Mutoro bote bwogenda ofuna passport tajja kgenda yagana mukyala ogenda mweyeza ensi tayagala mukyala muzira amukube naye tuveeyo olina tuwa emboozi yonna nga ate banyiiga biki olode couple weeri it is now the trending couple omuwala kikuleka wange osiiba wasenga weetaganjudde mu buli ddagala bona bamuweebwa mukaabira muganza era nze nina ebbina era ndi muwanvu Vanessa thank you so much Vanessa nga talina bbina nga atudde mu ddya nga si muwanvu nga si mweru naye ndowooza kati mutegedde nti short people can take on marriage gy'obadde odda short people are taking over men antena zonna kati ziri awo zinoonya basajja bayiza naye kati nnoonya mukyala mumpi namukufunira maama mulina gurupu siyakikinga oli ku bwangu mwateesateesa dda nze buli wabaayo omukazi omupi afumbirwa nfe essanyu anti nga kyagala obbala naddala ate ennaku zino bampi bamuserebende baggwawo oyagala muserebende nendako Shira Price naye gundi antena naawe Shira Price antena ne wadde muserebende ne antena kyekyamugalanya ofumbirwa singa afunawo naye bakendereza amagumba singa bamutema amagulu singa bamutema amagulu nakakkanako agenda afunirawo omusajja propozingirawo abasajja tebaagala bakazi babalaba mu kawompo tebabyagala babikoowa omukazi omuwanvu omusajja aba atyo musima engolo sina ngolo oba olaba nnyo ewala kati twagala abakazi betulabira omulala nogamba maaso nno enkuba yanditonnya totambula nga gwe omulabirayo kati gwe kyova bakutegeerera nnyo nze sifayo bantegere kyekasita omusajja njagala kitegedde kati anti kyeggamba my man cannot live without me tewali aganye because I'm short he can see the future ate omwetaaga nnyo kulabira ate wonaafuna omulala akusoma embeera nga lwawo gitegedde okitegeera kati sa abakazi abampi ate newobeerewa newe bakukuba tovaawo banga kagoma kuba kati wakuba bwakafaananyi ogenda atogera kudda mu kubonaabona ate onalaba ddi ewala okulaba omutuufu bajja kutomerera awo okitegeera kasi oba otudde tebenkera tovaawo mwana wange fumba n'abaddugavu mwekengera abasajja abaddugavu nammwe mwefeeko nnyo naddala nga si bano abaddugavu abakatakketakke nga bwe waddugala wayitawo bw'ofuna omukazi yenna akwagadde mu buddugavu bwobwo bwe buti obulinganga esiriizi bwolaba nga ofaanana nga mabega wa lediyo tuula wootudde kubanga omukazi oyo aba akutegeerera yajja n'akugamba kati awo batuulawo totuulawo abantu bayinza oba najja n'agamba omuntu omwami wange atudde awo tomutuulako wajjukira oba tolabika mu nzikizo olina kusinika mannyo okkulaba so bw'ofuna kyansi yonna efuna omukazi n'akwagala nga bannaffe abamu bwe bali waliwo obuddugavu obuli oke but there is someone ng'alinga manda ng'alinga nze
Alingazi. Tabambi. Sakare, I can't say that. You're my friend. Bro. Ngikitutte nnyo. Nawe Ojewo billboard z'abannabyabufuzi otaddewo nze. Ontimbye ku billboard. Nawe oluli obadde okituttemu. Banna. Abadde okituttemu nnyo. Kati buli omu agambe munne ceasefire. 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 So, njagaliza kapo ya Vanessa ne Mutoro obufumbo obulungi. Okwebudaabuda okulungi. Bajja kwebudaabuda bambi. Bajja kwebudaabuda. Bannange kino kirekawo abakazi. Baleke. Bawa abeera n'omuntu nga bwoga agenda mwagalako kyoyo. Namwagala. Men will surprise you nti be baagala. Batugamba nga temumanyi kye mwagala. Tukimanyi. Yabba kubako omulema. Oho. Gwerinda. Ani ngezeza kubatambula kiganyi. Yabba kubako omulema. Sawa bina ababigula. Ani bina libala waggulu liti. Yabba kubako omulema mutegere nti kati tumanyi kye twagala. Okategedde? Abasajja bamanyi kye baagala. Tumanyi kye twagala. Bino bye twogera mbu omusajja kati oyo obontunuulira bw'oti amanyi abakazi kati ebintu n'ebyokwemanya naye birina okuvaawo. Bya kisiru nnyo. Abasajja tumanye beera n'omwami wo ng'omanyi ne byayagala. Ate ng'okimanyi essaawa yonna avaawo. Essaawa yonna avaawo. Men will surprise you. Oti ogende ne mu shooko ogambe nze nsobola okuleka walaba straight n'ensooka ndaba kwalaba ebbali. Nembera na myaka ena ngulaba straight nekubako wendali muganda wange n'otya. Muyomba atunudde eri. Twago akamanyiro kati twagala ku bantu ng'ali awo ali bibye. Ani manyi omuntu wendali omuwana nga atakuliiko. Abanga alina baalaba baakeneka kumba ali kuggwe. Okategedde? Atya? Abeera ati. Nga alinga atudde eri kumbe amwana oli wano. Okanyamba obuziwo nga tondi kankulaba. Kati wewe tuli. Nkuleka gwatunula straight ne bako mujja wendali. Ojja okuyomba okanya kuyomba kumbe yatunudde eri. Neka gulaba atudde eri kumbe ali kuggwa keneka. Oberanga kasolo. Kati mutegere nti abasajja tumanyi be twagala. Honorable. Honorable wamulabye. Honorable Kasolo. Nze Honorable yalese n'awangula akalulu. Aluna. Ya wangu. Chi. Twanditegedde ddi nti Honorable buli mukyala we ate nalabye Honorable. Buli mukyala we yamukoledde pate. Nze nalabako pate emwe eyo mu maka ge nnyini eri egundi. Ewwa. Ekyotera. Nga yebaza mukyala we si yabadde wa finance mu campaign ezo. Kara tulina ne dokita mukwano gwange. Dokita yamukoledde? Dokita Aisha naye yakola. Ne Amida. Yakoze. Waliwo n'abalala. Bakoze. Ate nga buli wamu agendawo. Kati miliyoni zino ebibiri ekitegeeza twategedde we ziraga. Yeetagenda gulamu mmotoka. Oleda ayina. Kasooka aziddiza abategese obukolo. Bali bulungi Honorable kye namwagalako. Musajja musiraamu eyategeera nti wasabana naye nga bonna bali bulungi. Bonna bali bulungi ate nga bonna obenkanyiza. N'engeri gy'omenye abaana bayiseemu. Bayitamu. Basukkamu. Tebajjula. Sente yamuwa nnyingi Mungu. N'ebitonde kati talinayo ku baana be baabuwala. Batuukiridde. Okole ki? Naye mukwano gwange. Olimba yeggwa ayagala. Naye mukwano gwange bambi anoonya. So sana abasajja mwakooyedde ddala. Twakooye ejjoogo. Bino byandi mulungi ndi mweru mbigula. Mbigula twabikooye. Kiki mwatuusa awo? Nkugambye anti kamanyiiro. Mukazi aba yeemanyi. Ku mizigo yeemanyi bwe yeesiba ttawulo. Bajja mulaba nnyo. Kati kwoteeka omuntu gwe batasobola dde songa mu lugalu. Kyokka abasajja no bakusobera. Oleeta omulema ne batandika ottula ku bbalaza. Baagala kulaba kiki wayagala mulema. Ozegedde. Ne batandika n'omusiiya. Nobeera mu nnyumba nga mulema waggamba nno abantu baali baweerwa banneesibyeko. Nobagamba baali tebamulaba. Kati munne tumanyi kye twagala. Omuntu ayimidde straight ati bamanyiira. Saawa yonna abalaba nga bw'atamwagala atamuyamba. Kati katubeereko n'abo. Gw'otasuubira gwe twagala. Okategedde? Bw'ofuna omuwala nga wa myaka 28 ng'olaba akumanyira, mukubeko ow'enkaaga. Ng'ali mu menopause. Ate ogende mu IVF. Awo kitegedde. Abantu beebuuze. Alina omukazi omwana omuto. Kiki ekyamuwasizza omukazi w'enkaaga nga bagenda mu IVF? Okategedde. Ate oteekemu omudidi gw'ensimbi empitirivu. Nga bw'osaba Katonda bw'ogamba Mukama mpa omwana. Lekawo akanyankola akalina feesi eri emala mukubeko ow'ebbango. We wali feeling. Abanga taddemu elementi. Kazi twakoye akamanyiiro.
olekawo akanyankole ka Miss Uganda n'okubako w'ebbango anti buli kaseera atambula nga ayombi abaamu kano abanga kenekedde ensi kati awe twatuuse mutumanyidde nnyo tubamanyira tutya abakazi tumanyira tutya asimmwe anti kati gwe neteekamu bamanyira kasawulya nga waboda mugambye banaye mami wayambadde akapale leero n'awulya nga takyafugika mu maka ge tegeera bwomugamba ntere kutuzinaabe nti amazzi bwe geeteereyo naye lwaki omusajja bateeterayo mazzi kati ng'oteekawo anaaba mubiri gwani ogenda kuuta mubiri gwani ndi ogenda kutereyo amazzi nedda ate sanire kanamwe muleke kumanyiragantereyo nga wakajja mu ddya nenkuta nonta mumaka gani mu byakunteesa amanyiro kati ate gwe yali ewasinga olumu kyovala kati kubako ow'ebbango anti ow'ebbango abaty omu ku bisawo yonna abaafa naye kati wava mu bakazi abeeru ani ajja yajja kikyo kyakutuusaawo nafuuse wa boda baddagayaza n'omuzza empereero ajja yajja lwaki ajja yajja amalala gampedde bwe simaanize mweru kisambye kyeru kisalawo ajja yajja bwe simaa akayino kabalaalo newaba nga bagirumako nga ndaba straight ebituli ajja yajja kiki newaba waliso ttulu nga walimu bino ebyokweronda mugenda mu restaurant petooke linyiga obulungi omwana akuwa eryajjo kanya kulya tooke ngaolinga amira amenvu kali ajja yajja era oba olinayo mukwano gwo ng'ensi emukubyekubye akooye ng'alirede kiki ekyakutuusaawo wali weeronda nali neeronda ate bw'oyagala oyagala amalala gampedde muganda obadde mukazi wo oba n'omu nkoze ebintu naye amalala gampedde nsasuddwa akasabbuuni nga neekuuse kali ndi wano ndi mu kuddagala lya spams zakwata infection ninga alimu ekiwuma kya ice cream kiki andi zakwata balaafu kati ndi awo ndi kumbeera entwalaganya kati ajja yajja oba mubbi abasajja namwe mutuukako embeera ojjukira sane we nagamba nti akajanja kabeere katono abasajja badiba ng'ompakanya kati okkiriza nti abasajja badiba nali simulabangako walabirako adiba neerabye odibye tolina yadde agamba olaba opositinga status ku ssimu yo olinamu contacts 225 basajja bokka baziraba kiki abakazi baako simanyi era neetaagamu edduwa bwavu tubagambe watandika asharing company ate abo bajja kuja baagala giri egwe siinako ennina bala omukulu yatandika asharing company siinako ennina siinako ennina olaba ne muzeeyi waali ogamu atuweereza aliwa awo kibuye wanowa kibuye yino sawa yakweri balinga nno be batomedde oba babakutte omanyi baagala likodinga ngaayogera nani naffe amanyazo nga tefe atuweereza amanyi programu egenda mu maaso abiwereze gwabadde ayogera naye taddamu twasamira gwe kati badde onsuubizaayo mukyala omumpi naye n'ogamba munnange toyagala neŋŋamba ate munnange nfaaki nemala negamba ajja yajja sikyasosola sikyaboola nkitegedde naye entalo zenkulwandire nyingi kati nsiima omufunireyokko koyo okwenoonyeza banna anti tonambuulira oli lwedde kuwasa kubaze sikuwa mwana w'abandi gogenda kuzanyirako njagala kuwasa nange sagala kumpa muyaaya agenda kunzanyirako njagala kuwasa kuwoowa amini genda mu kyaki babagatte ne bwaba muisiramu kati genda kitola shahada yaddala tokyaliko ebyo mami gyanjagala gye ŋŋenda ne bwenfula tayagala yali producer naye tuba tukola n'oleeta ebintu by'ekisiro kati banayo nkuba oyo mulema nsalaati ngaalinga kalina zechina nti eno mpanvu eno nyimbi osololooza oli ku topu kumba tekubuliryawo wooli biringota nkuba oyo ani nkubakulamu mukwano gwo nno bamutwala ani Jaden batya bagamba yaguze emmotoka yaguze okakasa motoka ki si kye baagala owulira
ate ekyo kibanyiiza bagamba Jayden yalya ssente. Bannange. Jayden yabasondesa ssente. Bannange. Mu kumala basondesa ssente, Jayden n'alya ssente zaabwe. Kagamba ekintu kimu mmimu. Abasirusiru omuntu atategeera oba omuntu atabugumizibwako. Kyova eggwanga lino tukyali nnyo emabega. Society zaffe zijjuddemu abantu ng'ebitabo tebyawera nga yadduka mu ssomero lw'amasanyu. Okategeera. Kale tujja twesanga tugudde mu nsi y'emu. Kati bali awo ye omuntu kasita alaba nga ali bubi ng'ate waliwo gwe basondera oba waliwo agenda okyusa obulamu yalabira ddala nga yali mu kifo kye. Okategeera. Nabo bagamba mbusima Jayden ssente yazirya tebasonda yadde ekikumi kyekisinga okuluma. Kale bagamba nti yazirya bajje nga balina obukakafu. Buli alina obukakafu gwe tuziddiza. Tubawe ssente zaabwe kiveewo. Okitegeera. Osazeewo okuyamba naye otuwadde nga ssente akyazeetaaga okukkulima. N'okuba nga teyasonda. Okitegeera. Nosanga omwana ow'obuwala ng'ayogera ebyekisiro Jayden simala twamula byaguze emmotoka n'oteekawo kikkalina yazitandise ositula n'ennyumba. Tugende wajja ennyumba eyo tulabe kituufu ya Jayden. Kasajja katuba kalemesezza obulamu. Omwana oyo mulaba yalinga akuba ebbaala ng'afuna nayiti ze ng'ajjamu akasente akamubeezaawo si kano kemusonze ak'ekirwadde. Yali akola. Naye takyakola. Anti buli we bamusanga Jayden yatulanga mu kamera n'akolayo akantu ne tukola akantu buli lwakusatu. Okitegeera. Bamuwayo ka transport ne kamubeeramu. Jayden kati ali waka. Zino kyalimu. Kibinyo n'okusinga kiri. Okategeera. Bamumalako emirembe kasita basonda ssente. Allah akutuusa Mungu omusabanga nnyo n'atakutuusa mu mbeera ya kubanga olina okusondebwa. Bannange. Jayden yatambuzanga obulamu bwe mu mbeera yo nga yeebeezaawo ye ng'omuntu. Naye kati ate abantu batandise omuleetera ekintu kyo oba ti ssente azirye bakimanyi nti aziridde. Nze waliwo obeera ku sayidi ya Jayden n'ogamba lwatala kiteyeekyawo omwana oyo. Sente n'azirya omulundi gumu ekyo nakyo ne bamanya. N'atuyita ku lyato. Kati bamuvuma nga teyazirya. N'atuyita ku lyato emunyonyo bakyalibe ffenna ne tukola white party. Ennaku kweza nga tuli ku lyato kutukolera akantu. Ne bagambira ddala nti ssente twazirya. Okitegeera. Wasindika omutwalo gumu sina mutwalo gumu wasindika nusu 100. Kale tusiimye zina kye zaakola. Niyo oyogeredde 100 tukuwemu omutwalo osirike. Waliwo abantu nga balina emitima emibi ng'asobola n'okutta omuntu singa bamugalira mu kayumba. Ebintu ebisinga ndaba birabe ne ŋŋamba ne kino. Kati nno tubakakasa. Tukyasonda ssente tukyazeetaaga. Ate abantu bajjamu ssente. Mwenna aboogera bagamba musumaya Jayden yalya ssente. It is okay. Jayden yalya ssente zammwe yagula ennyumba yagula emmotoka. Era abeera nnyo ku kkubo ly'ewakisa eryo. Naye teyagigula mu ssente zaffe ze twasonda. Era tukubiriza bannayuganda bonna oba oli mitala w'amawanga oba oli wa Jayden yakyetaaga ssente. Tusonde. Okitegeera. Atereze obulamu asange emmotoka ye. Okategeera. Asobola okugivuga nga mulamu. Wamuvumidde nga tannatereera tannejjanjaba kuwona. Olwo bw'anaawona. On a serious note, Jayden yeetaaga ogenda India. Ssente zibulako ntono nnyo we twasondera ezo zonna empitirivu. Tukyasobola okumalayo ne balance. So nkubira omulanga buli munnayuganda ali eyo twongere okusonda akasente. Ebigambo tebibayinula tebibagira. Ffe bino olaba nze ssane lwaki ngamba abantu leero nfunye amasimu mangi. Kumanya ebisinga mbadde sibiraba ndi mu bagole nzire nzire. Oli ku sayiti zo. Ku sayiti zange. Kati ne bankuya ne bagamba omuntu yenna yali asonzeeko ku ssente za charity. Ebyo oba obisuubira. Omuntu yenna yali alabyeko anko kato ebyo tebiyinza kuyigula ttama. Omuntu yenna eyali alabyeko ono omulenzi yaani aliwa ow'ebyenda ono omwana kati ali obulungi liri pazo. Toyinza kuddaawo n'ogamba nti omunnayuganda wano asobola okusondera ssente ng'oli mu limelight n'atazikulangira. Okitegeera. Nenze ngamba Jayden anyegemu abeerenga anko kato buli gwasanga amugamba mbu simanyi ssente z'obusomyo. Muwe mulaagwe wali tewamukakaako. Tekalina maanyi ago kataata. Tekalina maanyi ago naye. Whatever is going on kijja kuyita ate nze sinenya nabawogera. Oba oli mukyala ng'oli eyo n'oyogera it is okay kasita naawe olina n'abaana olina n'amabeere. Naawe tomanyi nkyaba ogenda kuzaala bagenda kubeera batya. Bw'obeera mulenzi it's just time. Tomanya naawe olimu ogenda kwetaaga abantu bano nga naye beetaaga lumu nga bw'ogenda okujja otugambe nti Zubeda munyambeko ku kintu bwe kiti. Bw'oba olina ky'oyagala oyisaawo naye nga kigaanye naye nga olaba Bazubeda bwe baayingira mu bintu bya Jayden byatambula nga naawe olina ky'oyagala oyisaawo tosooka tukuba yadde otwogerera ebigambo ebingi ekyato tulagira saba
saba mujjeemu akamanyiiro kyekiri kyegambye tutambula ne baganda baffe abatalinamu yadde bwongo mulinnya taxi ng'omuntu ategeera ali mwogo ate nga si yavuga kati saasira abali mu motoka eyo ng'abavuga tategeera kati kyekimu otambula okuva wano ng'ogenda waka n'osanga abantu batategeera miliyoni namba naye nga gw'oli ogwo ategeera okategeera kati bwe buzibu bwe tusanga n'osanga omuntu ng'ayogera ebyekisiru mbusimanya n'osanga kati alina akantu ke yakoze n'agamba ate n'ogenda ku dduuka okugula amazzi ag'ebitaano okategeera ate gyeyite namulabyemu entondo bw'omwogirako gatondowala tayinza butatondowala nti kati n'obulwadde mulwadde okitegeera naye nga mma tukyalinawe gyeyite niwe bagamba biki oba biki sente zigenda kuwera ogenda bakujjanjabe owonogide tusamba omupiira okitegeera abaali bagamba musimaa byekitulabe we so nze mwenna abanjogerako bye munjogerako mmwe mumanyi as a person I don't have your time ninga bakwogeddeko munjogeddeko nnyo ne temukoowa kati ebyo bikuyigula nga baali bakwogeddeko nga tukyagabana stage emu nze muwala w'abayanja oyinayo sho omuntu n'akuba olwo nze muwala w'abomutima nga waliwo nayinza okwogera ku kintu nekinkakanya olwo kati aboogera just ku masimu ng'ali wala owonye bingi musonde sente za Jayden tusaba Allah azifune ate agende bamukoleko Jayden akomewo wano ababa asonda sente zekimanyi teboogera kituufu era bajja kuba basanyufu bambi so abasonda twongere tusonde thank you so much twagala mwongere musonde Jayden asobole okuba nga ate atambula agende bamukoleko ate ekikwewusa tugenda musondera ng'avudde nayo ezitandika obulamu obupya so mbeera wano buli lwakuna n'omukulu Sunny Case Maviiri omulwanyi w'entalo commander in chief yes CDF wange ono CDF wange nkugambye ebyokulwanyisa byaba ataddeyo mbasibirabye ngenda okulaba akoze tweet bangamba bugambye oyo CDF nga mukambwe nibaga ate koza atya leero ensonga ezo abampa ningamba zisizimanyiko nayikanga CDF asazeewo ye nga ye adumidde amagye amolefa abagirina njamba kuba bomu nga n'omukulembeze takimanyiiko the office of the chairperson too so kati mwogere nayandange so bannange omukulu ono yatandika assuring company mumuwagire ab'emikolo abali eyo mutuwe ku mirimu omwana ttu abeere ng'ate afuna zaanaawasaamu omukyala oshegere sawa yonna bagenda kunfunira omukyala anti onsuubizza naye sooka obatunulemu oyagala mukyala ng'ali atya nga mukyala omanyi nze sifa kati sikyafa ku beauty njagala mukyala nga mukyala munda ng'alirwedde okuba ng'afa ku mwami ng'era alirwedde okuwa bbaawe ekitiibwa nze ne waba tantiya naye nga mpa ekitiibwa okategedde nze njala omuntu ng'agenda fuuka kyali wange bro kyekiriwo tewali munnyo kale bro katuyingire ekibuga tuyiye tulabe omunnyo nga tugufuna okategedde ng'atagenda kudduka tutandika kunyumyako musajja takola yannemaaze biki ng'ayagala simpathe y'amawulire saagala oyo njagala ali emyali atya banna ogyali mulungi yatadde oluyimba olupya nayitanga wano lugenda lutya yayimbye ku sitoole ye yayitanga wano yakozesanga gana amakubo ng'atambuza bigere kati yayitako avuga ki we yagalira bambi yakubye oluyimba luli inspiration nnyo lugwamu nze musanyukiddeko nange nnyo omanyi lunaku lwe nasooka omukolako interview twali tutambuza bigere gwe ye nze nalina emmotoka nti yali wali mu kizungu yali akafunawo ng'alina kali kakangaluuke ng'alina omukyala we yali awo mu kasaaluuni nasooka nangamba oba tugende tukolerawo ku kasaaluuni nga tewali mataala ne mugamba ati ne tukolera ku Coffee Plus ng'omulaba bambi ayiiya yalina kimotoka kye kikangalu yalina kirya kimotoka yalina kikangalu kimotoka ekyali awo ng'ekimotoka kigatte kikangalu nga ne bwoba munda enkuba ekkuba kyekyo kikangalu kye
kikyaliwo nno bambi so me I'm happy for him buli wabeera nga ali progressive guno mwaka yakate ennyimba 3 so fa January yeka ataddemu ennyimba ziri 3 bambi mbeera musanyufu nnyo manyi waliwo abantu bange be nalaba nga ne bwaba interview tewali agimuwa bambi so Alien bwetyo lwe namukolako interview nayangatta kuva dda tatandise leero akugatta so gundi gyali ani Kirevu kufangoni Kirevu kufangoni takyaliyo naye nga gyali mulamu amina yaddawo agenda stabilizing adda amina kyo kirungi nno kizzaamu amaanyi agenda dda kati naawe yesaawa ndowooza kati tukoleko batya ove mu sabbuuni anamuvaamu dda namuvaamu dda kati njagala mbeera wano nga neeraliikira agamba nno papa kuddaka omumami agenda nyiiga so essaawa yonna guno omwaka ebikutte bite naye gwe mbadde naluddala omusajja adibira ku lujja naye mbadde ndibye mukama mulungi kati waleesemu erwera sirina ndikwoyo gwogenda okunfunira mukwana ate lwaki weesunga nze ngenda mumugjawa balina akatale baba bayimiridde nti ngenda genda mulamuze obulamuze ate nabadde ngumidde kugwe nga manyi mulina gurupu n'atera nange mbadde kuba wangambye bo babeera available babaawo naye gwe abakazi abampi abamanyi n'olugezigezi ne mama wange yali mumpi abakazi abampi balina olugezigezi yali mumpi naye nga taata amutya tebamanyiirwa tali mukazi mumpi nga bbaawo aba tamutya naye lwaki omukazi omumpi ewakayagala nnyo okukwata muwango nga kyokka tagutuuka atya anti kimu bibiri ayimirira mu luggi bwati n'akwata mu myango bwati kyokka waggulu tatuukayo kati singa omusajja akubuuka n'ayita waggulu kalina osanga ate abakazi abasirusiru abawanvu mu kuyomba batuula mu ntebe kyokka nga tayagala musajja ayingire mu nnyumba naye abampi bagezi ateegera ku mulyango nalyoka akwata muwango bwati tokwatako muwango ojja gukwatamu totatuuka myaka giyomba abampi bwe tuba tuyomba tukwata myango mukazi omumpi nze ndabye bakyali bange bonna bakusiza ku bakazi abampi omukazi omumpi atiika bw'asumula olutalo muganda wange anti ze luggwa ku olwo nze nkugambye ne batata bange abasinga balina bakyala bampi ne babatya atuuka mu kifo musajja n'agambirawo madamu wuuyo kati nze waliwo tata wange gwe nnina omuto anywamu ne mubeera we muti ng'ogenda mugulira ecupa nagamba mama wuuyo sokolindeko kyokka musajja mukulu mama wuuyo kati oba mama n'afuna we yeewugulira olagamba agenze batuwe mama n'abava emabega ng'akutte ecupa bwati olwokola muzeeyi wakagala agamba kati anti ecupa yo badde ogirigende ogenze kufa taata alina ebyana ebirenze ebikulu ebyokufa birina ebifuba naye atya akamama kava kampi ojja tegeera buuliriza so abakyala abambi bayireyo nekira bafumbi si ye mukyala amala gadduka omukka abakyala bafumbi kuba gumuyitako buyisi guti kale abantu abasinga balowooza agenda kufiira kiziiro mukka mu ffumbiro naye kumba bafumba bambi so ntumiddeko ku bakyala abampi yonna gye muli mwebale kubeera abakazi abampi bazaala abaana balungi ate balina amagezi naye lwaki abakazi abampi ate bazaala abaana bawanvu anti bataata babe baba bawanvu kuba nze nange mama wange kati singa musinga obuwanvu oli muwanvu onnegezaamu bwe baleeta abasajja bawanvu onnegezaamu aŋŋamba abasajja abawanvu asifuddeeyo nange neepimamu oyambuuza onnegezaamu nkwegezaamu olimu entammeka nze ndi ku fuuti 6 kati oli kuyiika oli kuyabaana oli kuyabakadde oli awo kayana ero yiika taka lyayiika oli kuyandagaano nze ndi ku kyapa akyapa kiriwa era ekyapa kiba kimpi okategedde fe twagula eyo lyantonde olwaki olina buno obuntu bambi sibwagala wallahi buli musajja abulina andabikirawo its ill kale lwaki obulina tosaba busala lwaki mbwagala anko wamma mpa ku makansi nja kukukuba eŋŋuumi gwe ogwe mu shaliya nja kukuba eŋŋuumi wali awulirako ku ŋŋumi y'omusajja kati nja kukukuba gunnange buli muntu alina okuleka
ka fashion ko kati nange na wallahi nawo bolabika nga abasajja abakulu kyokka ng'oli mwana muto. Negomba okula njagala nfuna omukyala nga ndya. Buno bugagga bwange bulabika bubi. Kati nongenda buti ntinga. Bwobe white. Wategedde. Nawe Ngoyina enviiri mu nnyindo. Zandimezeewa. Nanti zo zivaayo. Ezange bwe nzaagala anti sinafuna nfaako. Anti kati zivaayo ate ne zidda ne zenkana ne zino ne zireeta buno. Sina gwentiririra. Olina buno nabwo bugize. Sina gwentiririra. Buno tosobola bukola muli taaki. Anti njagala genda kukola kwefaako bulungi nga nina shuti gye ninosooka omaliriza. Naye sane olina kaweke mungi tandika osala enviiri. Anti wulira nina gundi gye ninomaliriza munnange. Nenki? Project. Ekyato ddamu kusala zino nviiri zo zino bwe zitye. Enviiri zireke zino zikule nazo bazisibe. Enviiri zo zikula nnyo. Kati ze nasibawo nazijjawa. Anti zireke zikule. Ani ngamba ze nasibamu ngenda zijjawa. Oyina yompe yemiguwa. Nze nali anti jjukira nalina dread mpanvu weti. Kati mpaayo nemiguwa nga ana. Nenga lwaki oba odigirira mu nviiri zange. Nabireka ndigirire mu zange. Nani nja zikulangira. Zireke ze nina zimmala. Katuberekereze bannange omuntu ofunako banaye leero twakedde nnyo lino eriiso lyange ndiwuliramu otulo lino siriwuliramu otwo tukwata bitundu tujja tumba kampolampola okuze katuberekereze bannange nedda nkola nkeera 10:00 kamama nene baka 5:00 nolyoka owulira embwa ezibere nga zikuwogerera neero zamba likoze kasita nsigaza nnyingiza ne tujja batekawe mujja buli ajjaawo bubi tujja kuteekawo ojja so bannange musisule bulungi mweraba sleep well. Executive Media. Focus, innovate, succeed.